This is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud. Breaking news eziriwe saawa eno. General Kasirye Gwanga, omukulu oyo mumanyi teri atamanyi General Kasirye Gwanga oba obadde Uganda afudde afiiridde nakasero era nga kati entegeka y'okubanga omukulu ono awumuzibwa obajjukirwa era ng'omu ku bazira b'eggwanga. Ekyennaku nti luno lunaku lw'abazira wano mu Uganda ate n'omuzira ono w'eggwanga General Kasirye Gwanga kwafiiridde. General Kasirye Gwanga ajjukirwako ebintu ebyenjawulo. Tujja kuba twongera obbawa details naye twagadde tubawa amawulire gano engeri gyeri breaking story mubeere nga mugoberera. General Kasirye Gwanga wotayinza mwerabira byakakola emabegakaawo yavaayo n'avuluganya omukulu Bebekulu ng'agamba Bebekulu talina kyasobola wadde okukola ku Bobi Wine. General Kasirye Gwanga tumujjukirako Kathe kusaasira yakubba emmotoka ya Kathe kusaasira amasasi mipiira n'agamba nti kusaasira yali amukwana ng'aleeta figa ey'ekikere omumanyiira. General Kasirye Gwanga musajja tamanyiirwa era waliwo eyali ayagala okubba ettaka lya mutabani we eyo greda n'agyokya. Abadde ennaku zino ali ku lutalo lwa Butonde nga wadde wasimba kalitunsi naye nga watema kibira wasanga emmotoka ey'amasasi gagiyitamu webanga etwala kalitunsi oba emiti ng'ali ku lutalo lwa Butonde. Ate ndowooza olutalo olutuufu ennyo kuba essaawa eno mulaba amataba buli wamu, embeera yayonooneka, omusana gwaka nnyo, enkuba etonya nnyo, abantu bagenze mu bisenyi kati abadde ku lutalo lwa Butonde. General Kasirye Gwanga y'omu ndowooza ku bantu abawa Bobi Wine amaanyi okwesimbawo. Waliwo ekifaananyi ekyafuluma n'agamba omwana ono namuwa ku magezi yajja n'aneebuuzaako okwesimbawo ku byobufuzi ne mugamba go ahead. Ekifaananyi ekyo mukiraba nga alina General Kasirye Gwanga omukulu Bobi Wine. General Kasirye Gwanga ajjukibwa nnyo mu bitundu by'Emubende eyo, yakola amakubo, yakola buli kimu. Ndowooza Mubende neefuuka model village ey'emu ku nkulaakulana. General Kasirye Gwanga ono yamanyibwa nnyo nga Kano Kasirye Gwanga olw'omusajja oli omu Libya President Kano Muammar Gaddafi. Mu Afirika mwalimu bakkano babiri be bamanyi, Kano Kasirye Gwanga ng'eryo lyafuuka linnya lye ne Kano Muammar Gaddafi, era ng'oyinza olowooza ago mannya gaabwe olw'ebintu bye baakolera oba n'ebbanga lye baamala ku rank eyo ey'obwa Kano. General Kasirye Gwanga ono ye musajja abadde teerya ntama. Oyinza mupima ku muntu nga Alex Mukulu nga oba omukyazizzaako ku leediyo, si gwe omuwa ebyokwogerako, yakuwa ebyokwogerako. Tokuba simu n'omugamba nti General biki akubuuza walidde mmere, ye nga afuba nnyo okulaba ng'omuntu nga gavumenti tennamudduukirira, ye omuntu yedduukiridde atya. Mudda nnyo nga gavumenti etuyambe, gwe weeyambye otya? Kyekyo ekibadde ekintu kyasinga otambulirako nga tosobola kuyima eno n'ogamba Kano General erya Kano munansonyiwa lyali lyafuuka linnya lye. General enguudo mbi ng'akubuuza gwe ekinya ekiri mu luggya lwo oba maaso g'ekkubo awo eriyita ewaka oba kizibye olyoka oyite gavumenti okuyamba. Ye nga akkiririza nnyo mu bulungi bwansi era nga amakubo eyo gy'abeera ku Camp David Mityana Mubende nga waagendayo n'asanga ekinnya mu luguudo apaakinga emmotoka n'ajjayo embwa ye n'emmundu, buli ayitawo n'amukwasa enkumbi n'alima. Oyo nno omusajja abadde tasangika era toyinza kugamba nti General Kasirye Gwanga yali azaamaanya gundi oba yali assente za gundi. Nedda, abadde musajja mwerufu nnyo era nga woba tojja kusobola kulima kubo waakiri osasula ssente ne bagulira bali abakola ekyokulya gwe bakolere. Okitegeera omukulu ono waliwo era olutalo lwenzijukira olwakasembayo bwe bali baagala otwala ennyumba ye y'emakindye. Yali omugenzi Kaweesi nga yadumira ebiseera ebyo n'agamba okujjako ng'ajja wano aleka alaami n'embwa ye bo
gye badde nga taleka mabega nga wakwata AK47 ye ekiddako ebeera bo bambi mukama waayo afudde. Tujja musubwa y'omundowooza ku basirikale Abaganda abadde n'amayinja nga ddala basajja b'amaanyi. Omukulu ono kyenzijukira baamukuza amagye naye bwe bakyusa obukulembeze bw'amagye n'agamba ye tajja funa biragiro okuva waani aduumira amagye, ng'agamba ye musajja mukulu okuweebwa ebiragiro omwana omuto, naye ng'ataamuwa ekitiibwa, naye ng'ebiragiro byo tajja bigoberera. Olutalo olw'engulu Kasirye Gwanga yagaana okululwana n'agamba Konyi ali ngulu bw'aba ayagala okulaba ku mmundu ya Kasirye Gwanga abooke Kaluma. Omuggo ogwo Kaluma nga Kasirye Gwanga yasuubiza nti Konyi lwali lubuuka awo wajja okuddamu okuyingira ensiko, naye nga ye ebyensiko kati abadde yabimala. Tujja kuba tubawa updates ez'enjawulo, naye nga musajja mukulu oyo tumusaaliddwa nnyo. Nja kugamba nti waliwo akaboozi ke nali mpulira, mboozi si kaboozi, emboozi gye nali mpulira. Kasirye Gwanga ono ng'ayingiza abantu mu buyeekera edda nga wajja okununula eggwanga, yalina etteeka lye yayisa n'agamba nti nkuyingiza mu buyeekera buno, naye empisa kikulu, ndowooza mwewuunya amagye gajja n'empisa nnyingi. Kyava ku musajja ono Kasirye Gwanga yagamba nti alibba emmere y'abantu ndimukola ekintu kyalifa teyeerabidde. Buli omu yali tamanyi musajja ono kyagamba, ne balowooza byakusaaga. Luba luli olwo abantu 11 batoloka okuva ku bayeekera bannaabwe bagenda okubba emmere, bakomawo n'emmere. Kasirye Gwanga akubisa parade mu nsiko, abagamba nabagamba okubba emmere y'abantu ndikola ekintu ky'olifa teweerabidde, kati yessaawa ngenda kukola ekintu kye mulifa temwerabidde. Buli omuntu yamanya kye yali ategeeza. Yakuma ekyoto n'ateekako ejjambiya, buli omu ndowooza agenda kutwokya bwokya nkovu. N'abali abalala ne bateeka ku parade, n'aleeta ekiti ng'akutemako obugere bwe obwa naswi ku buli mugulu, ku buli kigere n'atemako akanaswi n'akwokyawo n'ejjambiya oleme ku bleedinga kugwa mu musaayi. Wabula kyekyo kyeyagamba nti alikola ekintu ky'olifa teweerabidde. Omuntu akutemyeko akagere tekasobola kuddamu kukula. Kitegeeza buli lw'oliraba ng'olina ebigere 9 ng'olina ebigere 9 oba 8, kitegeeza olifa teweerabidde ekintu ekyo. Naye yagamba yali akikola olw'okukuuma bannaabwe abangi, nti in case mubbye emmere y'abantu ne bajja nga bawondera oba banyiize ne baleeta poliisi, bwe babagwako mu ambushi nga tebategedde, bo we badduka mwabaakoze omusango musigala emabega muyambeko. Yalinga delaying tactic, muyambeko bali bannamu okudduka ogende wala bataasa obulamu, mwabazizza omusango mugusasulire. Tujja kwongera oba updates ku mukulu ono, tujja kweyongera okumanya ebimukwatako, tubawe ne ku mboozi ze yawadde nga abeeramu okulaba nga tukavalinga omukulu ono. Nze mmanyi muzira, is a true hero, a man who has served his country for all these years. Simanyi magye agamazeemu na myaka emeka, because ever since we nazaalibwa omukulu ono abadde musirikale. Kano Kasirye Gwanga yajoininga amagye mu 1972. Kitegeeza osobola okubala abalamu awo gibe mu myaka ng'emeka awo. Emafi wange si mulungi, mbaliro mpandiikirawo wansi gibe emyaka emeka. Ekyo kikulaga nti omusajja all his life agiwaddeyo mu kusaavinga eggwanga. Beebo betuyita ba hero. Beebo betuyita ba hero. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud. Essaawa eno katugira tubalekaawo, tujja kwongera okubawaamu updates ez'enjawulo. Naye nga kitalo nnyo eri eggwanga lyonna, kitalo nnyo eri famire ya Kasirye Gwanga, kitalo nnyo eri amagye. We are out.
oh, oh.